10 katonyeze tani mbutukizi 10 katonyeze munana Masaka 9 mu mukaga katonyeze mukaga Mbalala abali Mbalala wonna bannange muli mutya wakasomanya nti akadde kano oli mu bitundu bye Mbalala Ntungamu Isingiro Ruhama yoneyo mikwano jange yonna gye muli eshema saidize shema abannange mubule kubanga mutu wagala mwa bali kwagala bukada fama embutikizi akiriza kiramuso kuveno jendi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yenza muzikolo solosonko musabaiti wantere mu kiri atabala kadde kenyine mukwano gwange tongera kubanga tumamba gafena 10 katonyeze tani mbutikizi kwetuli 10 katonyeze munana Masaka 9 mu katonyeze mukaga Mbalala kiriza tutandikira wano abantu mukaga zembu yagezo kuntola oluvanyuma lw'emizinga ja Russia tutandikide mu Russia ne mu Ukraine birungi si birungi abasajja bamanyiddwa nga Russia balumbye ne bakuba munda mu ggwanga lya Ukraine abantu mukaga zembu yagezo kunta wabula omukulembeze gwanga lya Ukraine atugambye abantu basatu bapocha na biwundu mu kitundu ekimanyiddwa nga Kharkiv eno no munange badde njeganjerere basatu be bafudde ate abalala basatu mu kitundu ekimanyiddwa nga Sami region ebadde nsasa genjerere olw'emizinga gy'abasajja munanga bamanyiddwa nga Russia ajje bakubye munda mu ggwanga lya Ukraine bifunfugu byerere agabadde amayumba omusajja mu Russia galese ku ttaka mu buvanjuba bw'eggwanga lya Ukraine eno omusajja mu Russia gyalumbye Russia gamba okukikola kino abasajja bamanyiddwa nga ba Ukraine babadde munange bongedde okutakula batatakulikika Russia nesala wantu ongera okubanga munange erumba nsonga za titi for tat akaseera konanga buli omuntu alaganya munne ntatinda wakati mu kubanga omusajja mu Russia gamba nti Ukraine tesobola kubanga munange tukuleka Fotati abasajja baga nti ekijja kakije twongera okubanga ddala kituufu tulaga abasajja nti wakatumulina egimu ku mizinga gy'omusajja amanyirwa ng'omu Russia cruise missile gy'emizinga gyakubye mu mambuka gw'obuvanjuba kitundu ekimanyirwa nga Sami region eno 19 bapocha na biwundu 19 bapocha na biwundu ero genda okukakana mu bulumbaganyo obwo musajja mu Russia bwakoze bunyiziza Ukraine abange Russia ngekuba nekone mu kitundu ekya Odessa ku mwalo ogwo Ukraine egamba naye sonko kubukedde ddala Russia yokka yerina waka konzo munange namwe mumulage Ukraine nayingira munda mbesege byamakolo g'entalo nenkulabira embaga Defense Minister Bwange ya Russia tugambye obusajja busindise drone zirukaga mu 5 bamuyita mu Ukraine omu Ukraine asindise drone lukaga mu 5 nenkulabira embaga mbiri eyabasajja bamanyiddwa nga Russia okusobola kubanga munange batasa batugambye Russia ekoze bazigira batasa moyo okubaka ko drone zezimu wabule zimu sobodo kubanga zikoteyo Volodymyr Zelensky atugambye tusobodo kubanga tukubye agambye Zelensky said that military hits to oil refinery deep inside Russia sonka abantu bibagambe lero kuluna korokuna Volodymyr Zelensky atugambye obogo bamusajja munole kamezi nakuza bakubye kugamba amasengejero g'amafuta munda mu ggwanga lya Russia abiri Russia naye naawulira akaliro wali wansi mu bigere naawulira akaliro mu bigere nagane bannanga akasajja kano kakati munange kakuba kifiiriza wabula byonna nga okyabiwulira era obulumbaganyo obulala bukoleddwa mu kitundu ekimanyiddwa nga Zaporizhzhia basitaafu bakoseddwa Zaporizhzhia nuclear power plant eri munda mu ggwanga lya Ukraine naye omusajja omu Russia yagifuga kati drone y'eggwanga lya Ukraine bwekubye abamu ku basitaafu bakoseddwa anti ogenda okukakana takomye kwekyo kyokka Ukraine yasobodde n'okutega landmines kati wulira wano embaga drone eri mu bbanga naye nga etwala bomu era ogenda okukakana ku kusinzira ku Alexei Lakichev agenda gasonko tubadde tuli awo
abakola mu nuclear power plant eno eya Zaporizhzhia bana bapocha na biwundu olw'oluvannyuma lwa Ukraine okusindika drone naye nga drone eno ebadde teri yokka ebadde ina akatunda ng'akatunda ka bomu bwe bagisudde abakola mu nuclear power plant eno bana bapocha na biwundu ngetwongera okubanga mukwano gwange tofuna wonna waliwo osinzira okubanga otuwuliriza musajja mukulu amanyidwa nga Valery Zaluzhnyi ategeeza n'agamba Sonko Kyiv Ukraine ekozesa byakulwanyisa by'amawanga ga NATO be bali mu kulwanyisa omusajja omu Russia wabula ono kyavuga yandibanga ayagala ntebe yandibanga ayagala buyinza yandibanga asawa yonna agamba nti Putin ndowooza nze ompulira Putin nze gwoba owandako eddusu nze mbanzira mu buyinza tujja kukwatagana agambye all NATO tools zezikozesebwa against Russia agambye the military blocks approaches the warfare have proven to be ineffective according to Valery Zaluzhnyi nti ebyokulwanyisa ebyamawanga gano aga NATO North Atlantic Treaty Organization ebyokulwanyisa byabwe byebikozesebwa mu kutwalaganya entatida omusajja amanyirwa ng'omu Russia Ukraine ebyokulwanyisa byekozesa nti kukusinzira ku kaseera nga bakafaanagana Ukraine akadde kano tayina capacity esobola kubanga efulumya ebyokulwanyisa kubanga abasajja babatwalaganya ntatida mu battlefield nabwe kityo amawanga agaliko lwa Bulaaya kitegeeza Russia erwana n'amawanga 32 Russia erwana n'amawanga 32 ono aleeta ekirungo kino nono n'aleeta ekirungo kino ono n'aleeta drone eno ono n'aleeta kino nono n'aleeta kino n'enkulabira embaga kakati n'omunange byonna ng'okyabiwulira komanda abasajja babadde bamusunye komanda wa Russia akola drone ekika kya kamikaze mu Russia arura ku motoka y'ekika kya Mercedes-Benz akolera Russia ebyokulwanyisa naddala ekika kya drone ekika kya kamikaze asimatusa okutibwa company owner bamwita Vladimir Katashok ono yakola drone ekika kya kamikaze nagaga afulumya kamikaze drone munda mu ggwanga era Russia abatamanya ngamba bategedde motoka mwatambulira ne bateekayo akatunda wansi nga se kakunyebwa kakumubwatula dereva tasobodde kusimatuka omugaga ageze ekyo kibadde kiki nti sooka osirika toyogera nnyo omukka gujja genda abadde akola drone ekika kya kamikaze munda mu ggwanga erya Russia emmotoka ekika kya Mercedes-Benz singa tunyuma ebirala gavumenti ya Israeli olulumba lwekoze mu maserengeta ga Lebanon lubadde terunabeerawo batugambye Israeli ekoze olulumba sinzigu okuva mu mwezi ogw'omukaaga bano nga bagamba nti tuli mu kutuula twogerezeganye nga n'olunaku olwaleero batudde mu Rome Italy Israeli ekoze olulumba sinzigu neekuba ebimu ku bifo mwe basaalira kakati nno njogera bino gompuliriza ku Bukedde FM embuutekezi Donald Trump ne Petero Hagez basisinkanye amugambye wulira Sonko byayogera ku Bukedde FM embuutekezi lwaki wannimba oli ku 10-5 Kampala 16-8 Masaka 9-6-6 Mbalala ne ku www.bukedde.co.ug Bukedde FM embuutikizi erungamizibwa akakiiko aka Uganda Communications Commission. Kale katongera okugaziya ebiwawaatiro olutalo lw'eggwanga lya Iran n'Abamerika kitundu kya kyondo kya Buwarabu kibizadde
Minister avunaanyizibwa ku by'entalo ebyokwerinda mu America ali mu kattu. Omukulu amugamba lwaki wantomeza. Kakati obunkenke bw'amaanyi mu America naddala mu office evunaanyizibwa ku byokwerinda. Enkiiko zibadde zijja zituula enkya n'eggulo. Ddala Sonko byayogera ku Bukedde Famma bituufu. Kijja kitya okubanga ku front embeera efaanagana nga bwefaanagana. Petaha getayitiddwa. Jangu otunnyonnyole. Nze abantu ku kamera mbagamba birala. Ate results ezivaayo nazo ziraga kirala. Donald Trump agamba tabitegera. Strategy zonna ze bakoze okunyigiriza omusajja basobole okuba nga bamuteeka ku kisenge. Asobole okuba nga ateekawo embeera egamba nti awanise. Naye kikikyo. Wuliriza embaga. Basisinkanye ku Camp David ne batuula. Namuga nti nyeetaga ansa. Njagala ansa. Ku lutalo nga bwe lutambula. Kirabika nga ebibalo biganye. Ebifaananyi ebivaayo ebiragibwa ku mitimbagano. Sonko n'atuuka n'abantu biraga ku Ajuwa ku YouTube. Kiki ekireetedde okuba nga long range guided missiles, air defense interceptors, abasajja ne bazikuba ebifaananyi ebivaayo nga sibitegeera. Kubanga kyaleetedde Abamerika okuyisa ebiragiro bapiganaja ba America abali mu Jordan oba katugambe mu kitundu kya kyondo kya Buwarabu okubajjako amasimu. Nga kiki mbu amasimu gano Irani gebadde ekozesa n'emanya target abasajja we bali nebayiwa mu kanywa baba bali awo ng'omuzinga guzze. Ngenda kubanga nkubulya mu ssaawa ey'okubiri abasajja ab'Irani butabo bakikoze. Kaakati Abamerika bawadde ebiragiro bapiganaje nakikugambako wano mwene nyine program y'ekiri atabaala. Nenkugamba nti Amerika eyisizza ebiragiro tali kuddamu kufulumya bifaananyi ku lw'omuzinga gya Iran engeri gye babuddemu n'okwokya bases za Amerika. Nga baga nti ekyo ekifaananyi tekiba kirungi kinaawulikika kya ku Bukedde. Sonko ng'abinnyonnyola. Kati batugambye omukulu bamuyise abadde awagawaga omusajja n'amugamba nti ebintu ensolo ku kizigo kweri. Kumbe ensolo ku kizigo kweri mukwano gwange ebiba mu battlefield wali kirala. Kakati batugambye nti system emanyiddwa nga terminal high altitude air defense eyo yateekebwa mu position America zemanyi. Nakano kanka kugambe simanyi ogenda osumulukanga ebintu ebirala biyiika mu mutwe nabino kambikuwe. Ensonga lwaki tubeera number 1 akadde kano. America ojjukira nga olutalo lugenda mu maaso. Israeli biringa Israeli Iran emizinga gifuuse emizinga. America n'atumya third terminal high altitude air defense eyali mu South Korea ne bagireeta tebaleeta eyo yokka. America yagamba mbu bagireese oba bazirese systems zino zikuume amawanga banywanyi ba alaya b'omukago aba America. Kumbe baziteeka mu besi za America okukuuma bapiganaje ba America kubanga system emu bapiganaje 100 aba America bebagikolako. Kati ne basalawo positioning mu bases America zaalina mu kitundu kya kyondo kya Buwarabu naddala wobasuubira nti wano Iran esobola okubanga ekubawo. Third terminal high altitude air defense yafuuse yabigere ku mizinga gya Iran egibadde gikubibwa nkya n'eggulu. Omukulu bamubuuza tunnyonnyole system eno ejjeetya okubanga eganye okubako emizinga gy'eggwanga erya Iran ng'emizinga gibadde gijja ate nga system esobola okubanga ebaka emizinga gino kyavudde ku ki. Mukama wange saagala kunanagira tonanagira. Twetaaga tutegeere kijja kiti ebyokulwanyisa ebisinga byonna ne bikubibwa. Time neetuuka ng'abaana bakaaba bagamba nti bannange kimala. Twetaaga okuggibwayo ebyuma ne bigaana okucommunicatinga. Deputy Secretary of War Stefan agamba bw'ati amyuka
Peter Hagez nti system yatuuse nga tekikyasobola kukola nga naffe tetumanyi lwaki zijamize ng'emizinga gya Iran gijja ne gikuba. Iranian strikes have targeted American personnel and position in the region. Nenga system bazirina ngezimu Iran ezikubi. Kakati America eri mu kunoonyereza. Kyaze kitya okubanga akadde katuuse tekibaliranga wo kitya kubanga batugambye nti America wakati mu kubanga ekola kyonna ekisoboka basalawo baziyize ballistic missile advanced ballistic missiles eza Iran egibadde gijja wulira advanced nakugambako wano nga nkola mu programu eno ne kwa makomanda wa Iran yayogedde okuba obamu batamuwuliriza ngaga nti emizinga emikadde gyawedde Sonko kati modern missiles gijja kyekyaleetedde akadde nakano kanka kugambe America bwerumba tit for tat ennaku 13 nga America erumba Iran naye nerumba tit for tat Iran nemala nekola ennumba nnya America yakola olulumba lumu lwokka. America bwewolera ojjukira Volodymyr Zelensky bwabadde mu America ne Benjamin Netanyahu ng'ali mu America Iran lwe yalumba America neddiza America yalumba omulundi gumu ng'eddiza mu ngeri y'okuwoolera Iran n'alumba ennumba nnya nga Iran ekozesezza omukisa gwo ng'etegedde nti abasajja tebakyalina kapasite esobola kwerwanako n'enkulira embaga emizinga ne gijja ne gyongera okukosa. Kati Peter Hagez wamubuuza tubuulire kyazze kitya kino kiwadde enkizo omu Iran okwongera okusajjakola mu kitundu kino anti avudde yarabudde. Defense Minister ow'eggwanga lya Iran Sonko system eya Iran technology wa Iran atuyambyeko okunafuya n'okuleetera omusajja okutandika okubasa ekyakyala anayogera bino. Acting Defense Minister akolanga Minister avunanyizibwa okubyokwerinda Brigadier General Majid Ibn Leza ayina kyagamba njagala kujja nekyo musawo ey'okubiri kakati nno n'amalala genfuna bapilot aba Iran bavuga ennyonyi ne bayingira mu bwengula bw'eggwanga eddala ne bakuba mu America besezize nga tebategedde nga Iran abaana bavudde ku radar bavudde ku system wabula kakati bali ku lwabwe ne balaga obukugu. Donald Trump agambye ekyolugolomolo byonna ebivaayo singa biraga nti Iran yegenda okusigala ng'evunanyizibwa ku lugolomolo tagenda kubikkiriza. Konze wangi oli ku 10.5 Kampala, 16.8 Masaka, 9.6 Mbalala ne ku www.bukedde.co.ug. Bukedde FM mbutikizi erungamizibwa akakiiko aka Uganda Communications Commission. Kale nkyusizaamu kulebe bwe mubadde mumbuuza. Venezuela oil is a victory. Donald Trump Sonko ku Bukedde FM embutikizi amafuta ga Venezuela buwanguzi. We are doing the same in Iran. Donald Trump 10.5 kwetuli 10.8 Masaka 9.6 Mbalala olinanga Sonko musa ku Bukedde FM owekiri atabara agambye amafuta ga Venezuela buwanguzi eri America bali mu collecting a lot of money sent mu mafuta ga Venezuela. Nagamba we are doing the same in Iran. Omukulembeze wa America agamba tuli mu kukikola kakati mu Iran twagala mafuta ga Iran. Ali mu kukuŋŋaanya bagenda nabyo simanyi.
olunaku lwabadde lwajjirwe nabagambye akagamba ako nti tukunganye betukunganya naye tetugenda nabyo kati wulira ali mu bikuŋŋanya myaka 81 agambye nti we are doing the same tuli mu kukikola kyekimu mu Iran mukulembeze gwanga lya Amerika agamba nti enkola gye tuli mu kukola operation ya wuliriza appealing to link military operations to control of oil resources America iwunyiri mu kuwunyiriza wali otufutafuta era otufuta twa Venezuela Omumerika tumuwomera mu January olulumba lwo bakola bapiganaje bamuteseka banyugunya bakanywa musayi ne balumba Caracas Venezuela amaka g'obukulembeze ne bagolumba geno kwakana ng'omukulu bamututte yagenda ne mukyala we wabula kati kyesimanyo baba basibira wamu oba bamwawula kuba kati musajja naye waba akaddiye science atulaga nti omuntu waba akaddiye aba yeetaaga omukyala ate n'omukyala aba yeetaaga omwami babeere wamwawe empawe bafuuwamu naye kati wa omwawula oba ogenda kumutta busi kubanga waliwo owange omulinsanga mukadde kange ndibabuulira wama olulumba Amerika lwe yakola mu mwaka guno nga gutandika 2026 mu January abantu subhanallah wulira wano abantu basuubira nti Donald Trump mu kulumba eggwanga erya Venezuela agenda kuleeta mirembe peace liberty and justice to the Venezuelan people nti abantu basuubira omukulembeze wa Amerika okulumba Venezuela agenda kuleeta mirembe na bwenkanya eri bannansi ba Venezuela kumba omukulu yali ali mu collecting paper ekiruubirirwa kye kyali ky'amafuta billions and billions of barrels of oil ebigalani n'ebigalani ebyamafuta byebiva mu Venezuela bwannyonnyola agamba nti one of the most fertile places of oil in the world amafuta sonko agava mu Venezuela gegabako mafuta agakyasinza okubanga malungi ng'ogyeko Saudi Arabia ne Iran naye amafuta agaveeyo geego ne bwekyo agamba bwe twaluuma ne tutwala Nicolas Maduro ne mukyala we abantu baabuuza nti baali bamanyi nti bannansi ba Venezuela bagenda kufuna emirembe kumba omukulu yali ayagala tufuta yali ayagala tufuta kakati agamba amafuta go gegamu operation olulumba lwe bakola lwali lwa dakiika 48 ne balumba munda mu ggwanga erya Venezuela kibuga Caracas kakati bakamala emyezi gisoba mu 6 oba katugambe 5 nga balina omusajja omu Iran obuwanguzi bukyaganye the Iran war has entered its 6 months with no military victory or negotiated settlement in sight nti mu myezi 5 obanga tukulukiriza emyezi 6 olutalo lwa Iran lukyaganye okuvaamu ebibala n'enteeseganya zokka zikyaganye as Tehran continues to reject US demands for unconditional surrender or vote to keep fighting Iran nejja buli kati bakyaganye okugondera okuwulira ebigambo bya Donald Trump ebyogamba nti Iran ewanika kukyala ne ku mafuta tewanika bagamba tujja kusigala nga tukyalwana bwe kiba kyetaagisa kulwana kubanda byomu ku bakomanda mu magye g'eggwanga era Iran gagasonko tewali buzibu ffenna tujja kufa tuli lwedde okulwanirira eggwanga lyaffe Omumerika tagenda kutwala yadde tondo the aggression against Iran, Venezuela, and before that Iraq yalumbibwa Omumerika otufuta Libya wonna tufuta Omumerika tufuta omwagazi wa Ministry of Finance bakonkolagana n'amawanga amalala Maria Zakharova gye
bwe kayaganaga nti abo bo twabamanya tebakkuta waliwo tufuta otufuta gwanga kyerina amafuta Tano Bukedde Famma omuziki sonsomola. ayaya kugambye kali wano gatotogonanga bukolwa bwe tugasaka bwe tugasengeja bwogafuna nga tuvudde wa Donald Trump nkugambye agambye nga bwe babba amafuta ga Venezuela bwe baagala okubba amafuta ga Irani era agambye nti bali mu lugendo olukola kyonna ekisoboka otufuta twa Irani basobole okuba nga bakola batya nga batubba Irani yamugambye nga tonna kikola sooka weeteeketeeke wulira embaga Iranian army in full readiness amagye ga Irani gali talatibu meetegefu okwanukula ku kyonna ate ku mulundi guno bamuyita Brigadier General Muhammad Akraminiya ategeza nagamba olunaku olwaleero naga nti amagye gaffe ekisenge kyaffe ky'ebyokwerinda tuli talatibu bulungi tuli b'amaanyi n'okusinga Sonko mu kuyimirizaamu okulwanagana okw'ennaku 40 kwatuwa ebbeetu okwongera okufulumya mu production yaffe ne tufulumya ebikambwe ne tufulumya ebizito emizinga egyo gye gibuuzizaako omusajja Omumerika embiibya mu kitundu kya kyondo kya Buwarabu agambye amaanyi gaffe gonna kakati twongedde okuba nga tugatadde mu equipment mu byokulwanyisa tulabe nga tusobola okweŋŋanga omulabe singa addamu n'atakuleba tatakulekeka Sonko tulabula America singa eddamu n'ekola olulumba lwonna munda mu ggwanga erya Iran bamanye bumanya nti kakati ligenda kubeera vvu lyerere ku beesi za America tugenda kwongera okuba nga tuzinoza bw'oba oli awo tubadde bulijjo emizinga gye tubadde tusindika nga tegibanoza bulungi mukwano gwange kiri talatibu kakati agambye new equipment ebyokulwanyisa ebipya pya agamba nti byesunga okuyingira obwengula Akraminiya agamba nti tekinologi waffe bayinginiya nakugambako nti bayinginiya mu Iran be basingayo obungi bayinginiya babeera munda technical experts ne bazimba ebyokulwanyisa baffe nga bipya nakugambyeko olunaku olwajjo nega nti waliwo analyst omu yatunuulidde emizinga gya Iran gyabadde akuba munda mu ggwanga erya mu mawanga ga kyondo kya Buwarabu beesi ya America munda mu ggwanga erya Kuwait agenda mu Bahrain Jordan Qatar UAE emizinga egyo nga gugeraageranya nti gusinga omuzinga gwa Russia ogumanyiddwa nga Oroshiniki kati omusajja akugoma bayinginiya and technical experts babeereyo nga bali mu kuzimba nga bateekateeka nabwe kito bajje no bagambye nti tuli beetefugefu okulwanirira eggwanga lyaffe tetusobola kukkiriza mu America kujja wano yadde ettondo ly'amafuta taliritwala era mu ngeri emu abasajja batubuulidde olukwe abasajja abayirandi batubuulidde olukwe nga sinnagenda kukuleetera lugolomolo kasooka na kano nkajjewo bapayiroti b'eggwanga erya Iran tegeera bino wammanga Iran yafulumiza reporting eraga Sonko bapayiroti ba Iran bavuga nnyonyi ne bava ku radar system ne bava ku system ke bamonitoringira GPS ne SNC komanda agamba nti bapayiroti time yatuuka ne bayingira obwengula ne bagenda ku beesi ya America esinga okubanga nene mu kitundu kya kyondo kya Buwarabu eyitibwa Al Udeid Air Base ne balumba ne bakuba mu beesi we baagala ne bakuba ennyonyi za America tebakomako kokka bayongera okulumba ne bagenda mu Jordan mu bwengula ne babukozesa wamanga teri abakuba ku nsoroboto nti time yatuuka air defense systems eza America eziri mu mawanga gano nga tezisobola kubanga zikola bapayiroti ne batandika okubanga beekyanga okwekyanga kutya bali waggulu mu bwengula abatugambye ng'ennaku z'omwezi zaali 2 omwezi ogwokusatu bapayiroti bwe balumba ne bakuba Al Udeid Air Base mu Qatar
nga nakusomezi bbiri bagata tuddayo waka nga bawuliziganya bali ku bapilot bali mu bwengula bafuka ennyonyi ya Iran emanyiddwa nga A5 ne balumba mu Kuwait ne bakuba ne baloza bakama bano baga nti abaana balabika nga babakubye bw'obajjukira bulungi nnyo ennyonyi ya America F-15E America yavayo netugamba nti ennyonyi eyo Kuwait bafunyemu obutakanyogero kwawe ne bekuba omupiira kumba abasajja bamanyiddwa nga Iran bajja bapilot b'eggwanga lya Iran ne bayingira obwengula bw'eggwanga lya Kuwait ogenda okukkaka ne batandika okugenda nti tukubewa ne bakuba ennyonyi za America F-15 bakuba ennyonyi 3 ne bamala ne bafuluma nga tewaliiwo abakubye ku nsoloboto bakama baabo babalyawo nga pilot yali avuga ennyonyi SU giyita Sukhoi 24 nga bakomyewo ne bagate muvaawa bapilot ne bebongako bwe bati lengera bapilot General Majid Kazim ategezaga nti twakomawo ewaka naye nga abasajja tumaze obayingira mu byenda nga mission ekoleddwa era nga mission tugikoze nga teriiwo yenna tukusobodde tukuba ku nsoloboto agamba nti kiro kyokka kyakubye wala America nti Iran erina capacity ennyonyi ne zijja ne zirumba Al Udeid Air Base eya America esinga okubanga nnene negenda nenigina bunigini nga tewali wadde agigambye nti wowe yennyonyi eyo kakati nti kino kyokka kyamaze okulaga nti Iran yandibanga erinamuko nejjoogo ojjoota mu matwale g'omusajja n'osalimbiramu n'ogenda abasajja bayingira obwengula nga balina ennyonyi zaabwe bowulira F5 ya Iran bwe bagyekolera bapilot babiri ne bajja ne babuuzaako mu America embiibya bakuba ennyonyi ya America F-15E Strike Eagle Fighter nnyonyi nnwanyi zaali 3 America yaganaga nti ne Kuwait tweteebye omupiira beekubye kumbe gyali mizinga gyali giva mu nnyonyi y'abasajja aba Iran bapilot babiri baddeeka n'ennyonyi ne bazikweka bagati nnyonyi yese tukubya 10-5 Kampala 16-8 Masaka 96-6 Mbarara Bouquet de Fama akadde konna ndabadde obedda nnindirira wano tulabe oba bana babalangiridde olugolomolo tulabe kubanga akadde konna sigino zikulaga kantandike bwenti kusinzira kugenda bono amawanga okuli Iran ne Oman bali mu nteeseganya okugulawo olugolomolo tekinnagwa mukubanga tekinnagwa akadde konna bagenda kuba balangirira batubuulira position zegaba zifaanagana wabula omukulembeze eggwanga lya America Donald Trump agamba tebajja kukkiriza any arrangement on waterway that would leave Iran in power, in control. America tejja kukkiriza yadde Oman ne Iran bali mu nteeseganya naye omukulembeze wa America Donald Trump tajja kubikkiriza nti Iran yeteekeddwa okusigala ngeri mu control y'ekitundu kino eky'olugolomolo. Kati omukulembeze w'eggwanga lya America agamba nti byonna ebigenda maaso tubiraba tulindirira fayino olunaku olwaleero oba enkya wabula kiteekeddwa okuba nti ddala kituufu Iran si yajja okusigaza obuyinza ku lugolomolo olwo yadde ng'agongera okuba nga gavayo galaga nti Iran egenda kusigala ng'erina powers mu kitundu kino naddala ku maato bw'etaba gateekeddwa okuba nga gafuluma ku kusinziira ku gavumenti y'eggwanga lya Iran. Omwogezi wa gavumenti y'eggwanga lya Iran Ismail Baghali yavuddeyo n'ategeeza n'agamba
enteeseganya zigenda bulungi era tewali wazo kuba ku nsoloboto singa tewabaawo waakusatu namba 3 kutabula anti omuganda akugamba nti ababiri munnange babirira ensonga abasatu bazisatulula kati Iran egamba nti fene Oman tugenda mu maaso n'okubanga tukkiriziganya naye omukulembeze wa Amerika oba Saudi Pate singana azingiramu ne baagala zitaataaganya awo kakati embeera ejja kwongera okubanga eyonooneka wabula Iran n'egamba olugolomo luno singa lunaasigala nga ddala kituufu luteekeddwa okubanga lugulibwawo Iran tejja kukkiriza kuluggulawo okujjako Amerika ng'emaliriza okubanga yejje mu nsonga zino ekitali ekyo Iran egamba tejja kubanga mukwano gwange naye ebikkiriza okugulawo olugolomo okujjako Amerika ng'eyebweze n'etaddamu kubanga eyingira mu nsonga ze mu ddakiika 13 emabega mu mawulire getwongera okubanga tufuna akadde kaŋŋamba mbe nga nkusiibule amazima gali nti tusobola gaziwa kusinga okwana okujjako okwagaliza akawungezi akalungi akuuma atakuumira mpeera